Leba Kakosfax 256 baniriza ku channel ya Feno programu ye Celebrity Patrol nga tubeera obulambalamba tibu nene nnyo okutusako entertainment news mu buli sector mu buli angle nagangenze Trace May show ya Celebrity Patrol naye ngenda bank tandikirawo naye nga stunt nga zifuse stunt twalinga neno ne tulaba obufaananyi nga buyitiŋŋana ku Instagram, Facebook nti mwana mwala Jazimine Ykee Benda ate mwakoze mutya mpaka olunaku olwa Monday video eno eyo mwana mwala Lydia Jazimine sakone mwana mulezi Ykee Benda ngolimba baluyita banange yafulumye olunaku olwa Monday naye nga video nungi nnyo bataddemu a lot of creativity era nga yavuddeyo nga we bakikola kubanga byatusaze yali stunt senga kale se yali stunt mwana atu Ykee Benda no wona kumpewo inewebanga we wangulira mwana mwala Jazimine naye nga video is fine oluyimba lulungi nnyo mulunonyeko ku page ya Ykee Benda ya YouTube that means oluyimba lwa Ykee kubanga lwavudde off his album je yatumachirabo nge wolaba senga wakisusiza nnyo naye nga mwakibaza bulungi and it's gonna work out because luyimba lulungi nnyo bantu bangi muli eyo nga mulaba videos za Lydia Jazimine specifically Jazimine nti mulowoza mukaba nnyo mulowoza oba nkirete ntya naye abamulowooza oba nti mulalu nnyo naye nga mwana muwala aba akola ekintu kye tugamba nti ajjayo ekintu namwe mukinyumirwe mukyogereko kati emabegako omwalaba video ya feeling ng'ali wamu ne grenade nti ekintu kyavaayo nnyo ate kale muwala ne babakoze nabo babeera basajja gamba nti embeera ezimu tezeewalika zo zibaawo naye baba balina okugjayo ekintu nga director waba kiplaninze we baba script mulimu gwa muyimbi mulimu gwa artist okuleka nti ajjayo kye babeera bamuwadde kubanga watakijjayo mweke nyini bafans mugenda vayo mugabe mbuche wakoze tekiriyo bye wakoze tebyanyume ngate mweke nyini wavayo nakola ekyo kye nyini ekirina okubamu oluyimba oba mu title nene gy'abaleese okugjayo feeling etugambe okugjayo ekyo kye nyini aba ina okubeera so creative nakijjayo ba so emotional oba kubeera so sexy omwe nyini mu luyimba lwa bannange Raina ne Ykee Benda twalabyeko ka clip akamu nga balinga abagala okwenywegera tetumanyi oba byavudde awo benywegedde naye tuleme kukisusa nnyo tuleme mwogerera nnyo because she's an artist abalina okugjayo ekyo kyenyini mwe kye mwagala kubanga era watakijjayo temujja kunyumirwa abasinga mu luyimba luno mugenda kuba abaana babenyi mugenda ne mukukyala ne mwanjula because of Jazimine's acting she's a good actor ekinakyakimani naye nga embeera weebaawo wakati w'aba artist babiri ekyo kiri understandable because simiti na miti omukyala n'omusajja nenga ngenda bad neyogerayo n'omukulu Chameleone nga simayina gye batandikira kuba Chameleone ayina ebizibu yenga ye nenga ng'abayimbi we bagenze nga releasing as album Chameleone aina album je yatumye Joseph nga munne yakwataganye wa munne Yese Oman Rafiki nga Yese Oman Rafiki tumanyi ngo muwandisi naye kale nga ne mukuyimba agenda yokko naye kuliko oluyimba kweno album ya Joseph lwe bakoze ne Yese Oman Rafiki Chameleone kuise mwereka Chameleone aina fani we amufukidde fani ali tali mu ggwanga muno mu Uganda naye nga amanyagwe amanyikiddwa nga SN Powers Cash Madam oyo ng'agambye ndudde okumala ebbanga nga njagala nnyo Chameleone ono nga muwagira nnyo mu postinga nnyo sharinga music we nga njagala munnage oba crush wange oba gundi wange alabiko kuba nti abeera ku topo nti mukazi wo olaba takiina mu buzibu tanyira bwenjogera kati mmwe abali abeyogeza mbusimanya Chameleone mwagadde nnyo kati munjogerera naye n'abagamba nze okumanya Chameleone mwagala nnyo genda kubanga ne tatu yenje kuba mukiwulidde ekyo kubanga kigambibwa mbu ono omukyalo ono yakola mu sente zayina ngera yali agenda oteeka mu mukulu Chameleone Quest akole TV yaliyo TV naye ne kigambibwa mbu nasigala yeyo Chameleone nalabika nga takkiriziganya na oba terms and conditions ezateekebwawo so mwana na withdrawing investments mbu kakati omukulu Chameleone Quest
nekigambibwa mbwera mbu ono omukyala ye yali mukuwanguza Chameleone akalulu n'atayitamu ku bwa Lord Mayor kati ate omuntu bw'oba faani we ebintu ebimu noyagala okisussa faani artist n'agaana to kyetaaga mukola we muto nedda ewa Chameleone kwesivaayo biba nga bituufu tujja bimanya biba nga si bituufu era tujja biba naye nga mukulu Chameleone kwesi yabyegaana era nga loka audio akatambula nga omukulu Chameleone kwesi afulumya ebigambo nga bifulumya nga gamba you settle down you as what eyo byennyini ebya London tumanyi oba yabiyigire eyo naye yafulumya ebigambo ne tugamba atono weegaana atono avuma ne tugamba omukulu SN Powers obanga gwe Chameleone gwe yavumye bwatyo mwana wekakanyeko kubanga Chameleone kwesi musajja mufumbo tebanayawukana mu butongole twalaba mbaga tetunalaba divorce papers okay ngenda baneyongerayo n'omukyala nabbi omukazi Magitayima tujikire nti mabega kawo yakwatibwa mu misango ejalimu Pastor Siraje ej'obufere ne bakwatibwa ne bamalayo some period of time so navayo era Christmas teyagiriirayo so ne mabega kawo yafiiriddwako bambi taata we mukama mwetumuze ekimule ky'emirembe naye ate nabbi omukazi teyeewumuza naye nabbi omukazi ogenda n'okisusa sometimes wakava mu kkomero kimanyi nti gye ng'asobola okuzzaayo olw'okumulemerako akati weziba nga feelings kyekyo kyenva okubagamba nti mutwale ebintu nga biri profession omukulu yafa mwali mwegiragira ebintu byammwe gye tutaaliyo kakati ovaayo ate otubanja tukyalina ebizibu twagala kutereeza kkanisa ate gojja obanja okitegeera kati nabbi omukazi wandibadde okwatagana n'omwana ne mulaba engeri gye muyinza okujja sente mu TV eno basobole okukola ki okukusasula Naira Ali wangalira eyo US oba akolayo biki nze naawe naye yavaayo n'apostinga n'agamba nti yandiyagadde okuba nti ayambako ku bantu abali vulnerable alayiko okuba nti abayisa mu COVID ono era kweyo post yennyini n'agamba oba olabye no posted sharing commenting n'enamba y'essimu yo n'amanya enamba y'essimu eyo geeleeta so ye ajja alondamu abawanguzi abiri oba yaconsideringa kize naawe tetumanyi so n'abalonda era olunaku z'omwezi 13 July yavuddeyo n'atandika okusindikira mutwalo ku bantu abiri wagatagattamu gye emitwalo abiri egya Uganda so era asinga ate abayimbi abali mu kusabiriza mu kifo ky'okuddiza ku bafanizi baabwe Naira Ali yavuddeyo n'addiza abafanizi be era baafunye sente zino ne baddayo ate ku post eyo yennyini ne bamwebaza ne bamugamba webale nnyonyonyo akatono kazira mu liiso kazira mu nkola Ganaza munasonyiwa naye nga katono naye abafanzi be omuntu nga faniwo appreciating anything kyobosobodde okuba abasinga mu abine mugamba za sente entono nyonyo because mabega kawo yavayo ng'ennaku z'omwezi 3 June yavayo n'agamba nti bamufera sente n'agamba nti yagala ba uploading music wa Naira Ali ku zi apps ez'enjawulo eza music mu bimanyi abayimbi so ne bamufera batombo milioni 5 naye nga milioni 5 ozimanyi ayo ne bagamba akola mulimu kyogwo musenga abadde gundi wakiriko gundi yandiyogedde naye Naira Ali ng'otulinde nnyo milioni 5 zimanyi oba okola investment kyeyo music naye ne saawa zino imbuba ayinza n'okubuuza olimba lwa Naira Ali nga kati bali bagenda ku uploadinga ki neyongerayo n'omukyala Suleya should I call her a model Robin Kisti alioko ku social media abamanyi mumanyi abadde mu media for a long time era ne byakola babimanyi so yavayo nga ali lubuto nga alaga nti expecting omwana owokuna so aina abaddewo lately n'omwala omuno omulenzi omusogo yazizzaako mulenzi yalabiddwako akafaananyi kalabiddwako ku Instagram ke yapostinze ng'ali kama ebbeere ng'ali kamamu amata so ekibiri tugamba tebikuluma because omuntu waba azadde ebbeere liba likuluma lizimbiruza
babuze bwe bati erugamba kyo kicho temukyayagala kuyonsa temukyayagala kola nagamba no bananga bazaddeko mu kimanyi abaana abalenzi bayonka nnyo nze bagenda kunyonka va kulya ebbeera okugwa naye nzifuna amabwa katati nina abantu babiri ab'okuyonsa babimanyi mu bimanyi nina oyonsa omwana ate nyonse n'omwana omukulu first born kati omwana ono wanaateekako ebbwa ate ebimu oli tajja kunyumirwa ng'aliyonka so that's why indikama webati naye era tekikijjaako nti omwana aba ayonsa ebbeere lyange because mbandikamye bukami kyabamisinga ye nipo yange naye teri kirala kyonna kyabamisinga kuba amabeere sigamba nti saagala gamuwa sigamba nti ngulaga jesa naye just nkamye bukami with the pump naye ne bamubuuza tebikuleetera buzibu bwona nagamba no bakulaga procedures zokikolamu ne bakuwa n'amakerenda goyinza okukozesa so ekintu ekyo tekirinamu buzibu nina omwana omulenzi naye mmanyi engeri omwana omulenzi gyayonkamu ebbeere so sigenda bikkiriza ebyo omusajja nkaddi yatagatteko n'okunyonsayonsa nze ndi modern celebrity ndi media personality kati yo sijja bikkiriza so Robin Kisti bwatyo bwe ye self defending tayagala kuyonsa nga tubavuddeko tugenda batweyongerayo ne papa legendary superstar tumuteekewa M.Semakula twayogeddeko ko naye ku nsonga za kubanga ekinajjukirwa nti balondeddwa okubeera ku kakiiko akawabulwa okuli Hildaman okuli M.Semakula era nga M.Semakula yaliko nga chairperson wa right now era ng'era ababeera ku board waggulu be bamu ku babeera ku bawabulwa ekibiina ne boogera ne kuki ekitwala ekibiina mu maaso so M.Semakula nga bamubuuza nti ensonga zinene eza milikwesa okubava mu nakola ekibiina ky'aba superstar tusuubira nti wandibadde mu ba superstar ye M.Semakula njagala omuwulirako mu ddoboozi yennyini ng'akukakasa ti byenjogera simuwaayiriza kati ino advisory nga eringa police association okumakinga sure nti association etambulira mu makubo geyina okutambuliramu era nga executive etuukiriza ebiri mu constitution yaki n'okuwabulangana waliwo abantu abakulu nga bakulu ate nga bali administrative naye nga bali busy bayinza okuba tebamuwa ku executive tajja kusobola kudduka kudde eno ddangu eno jangu ku radio jangu kola booti naye nga ate asobola okuwabula n'okuwa amagezi ne mu constitution mweri just kyakyusibwa bukyusibwa bwe twalaba nga ekigambo ekituufu kuyitibwa police board nga bukyasooka nti ouma yali yakatandika twalina nga omukulembeze waayo tumuyita chairman wa uma paka wetwalanduga ate ekya president kisoundinga better ne tukyusaamu ne tuba nga tulina president kakati okusingira ddala njagala tumakinga kino clear Chameleone talina we yayimiriddeko n'ayogera kikyamu uma kuba ne kadi ya so ne uma lindako ne uma talina we yayimiriddeko nevumirira United Stars Top Stars Association ng'era bwe waliwo n'association z'endala constitutionally buli muntu akkirizibwa tu associate wonna waaba akoze eki wabayagadde asaba ne Katonda yennyini nannyini ddiini yali mukola eddiini emu nnyo uma ebaddewo emyaka 5 akasente kano kaaliwo tekaaliwo okitegedde kati nze nga gw'olaba lwaki njagala nnyo obwegasi mbaddewo nnyo wakati mu bizibu by'abayimbi era mubadde mu ndaba ne muganda wange Paulo Kafeero yanfiira mu ngalo mmanyi bwe tubadde tubonaabona n'okunoonya ssente ate nga mwe mwennyini mwemugamba abayimbi lwaki temwegatta n'abantu ne batuvuma era tuzze tukubiri twagala bingi tetulina we tukuŋŋanira national theatre yandibadde eyaffe batusasuza renti biki kaso ebintu ebyo twetaaga eddoboozi ery'okubibagayiningira 5 years nga wuma weeri so bino ebya ssente just a wave just a wave ejja kugenda ndowooza message papa mumuwulidde nga sigenda kubanga sikwa naye ke sigenda kulekayo kekaba bloggers ababiko omukulembeze w'eggwanga ntinasiseemu naye abantu mwagaliza ebintu ntutwe mulekerawo okusharinga kati obuzibu bwe tulina abamu bagenda ne bakusindikira akantu n'okasharinga bajja okukugwako balumbuye ba bloggers bona naye ate ekyewuunyisa omu ku ba bloggers ba Ismail bagamba babakwatire ddala naye Isma kantu kawe tewakakwatako n'okasharinga
ne ende zigenda banga nsukka wano sikubanga ndi wano nange ne bankima mbu nayogedde biki banoonyeze bwera bagenda kukwata omulekera okubika omuntu abalina olukusa olubika gye bali olubika abantu ababeera bafudde gye bali munange kati goba obuvunaanyizibwa tobulina tewandibadde nga obukola mukolo ogwamu ogw'okusharinga ba Spice Diana n'abaani mubavume mwevume bloga naye bikwatagana n'ebyeggwanga mwandibadde mubirekera ababivunaanyizibwako amannya gange nsigadde nze Trace May mungobere ku Instagram TikTok wonna bibeere bulungi